po jako akawuwo babezo waya zanda ground na zile za area wako nga gavumenti egenda mu maaso n'okusaamaanya n'essente mu byempuliziganya okubeera nga biri ku mutindo gw'ensi yonna, waliwo ate abantu ssekinnoomu abalwanyisa enteekateeka ya gavumenti eno nga waliwo n'omusajja akwatiddwa ab'ekitongole ky'ebyempuliziganya ekya gavumenti ekya Uganda Telecom ng'agambibwa okuba ng'abadde aliko omuti ogutambuza waya ez'amasannyalaze ga kampuni eno gw'abadde abbye. Emiti gya UTL gibako waya z'essimu era tewaya tugenda mwero giwulira lezwazi atunoonya bamiti tulina era babiri emiti bwetukwata era twongera bwemuli polisi omuti mulungi nnyo wane natete waliwo betwateekayo akwatiddwa ye Oriem James nga kigambibwa nti omuti abadde agubbye enaggulu ng'agutemye n'embaza agutwale mu lufula ya Port Bell agufumbisa ebigere by'ente. Twala mu lufula ndowooza abano abookya bigere biki ebyo ndowooza baaguza naye nga abangi kikoze empuliziganya kubako ne kebo zaffe nazo zigwa wansi ate nazo ne baziva waliwo gwaya ogwaba era wuuyo yenanyini zooni eno yali potizo gwagune ne kebo nagwo tetukulabako era yatugambye ekyo natugamba mutukuba baagubye. Ono akwatiddwa ab'ekitongole kino nga bakulembeddwamu omukugu mu byempuliziganya mu kitongole kino Kyobe James ne bategeeza ng'omusajja ono bamulabye ng'asalinkiriza oluguudo olwa Jinja Road nga yeetisse emiti gino era ne bamwanguyira. musanze wali nasara okudosikiti ngakirira nabe bijanga tukuwa musanga wali wansi mulanga muti yakamu musanga tulengedde omusajja oyo nga yeetisse emiti wali waggulu netugambe gye emiti gyaffe manyi yaffe tugimanyi gifaanana netuva ku mmotoka tumugamba netumujjanga tumugoma kati ye nakulosinga oluguudo luli netujja nze ensaze nemwesooka ne maaso bano nga bava mabega netuuka awo ono kyavudde mugamba tisooka omukwatira awo tukoleki. Wano abuuziddwa gy'abadde agitwala n'abategeeza nga bw'abadde agitwala mu lufula kugifumbisa ebigere by'ente. Senze kituufu n'abagamba emitimbudde naye ganva naggulu ensanga emitimbu mwana nenkola kimabbali w'omwana nensiba emiti ye nenkola ki kati kuyita wala kuyarodde okujja naye kati mwene mukola ki mukwatira. Kino kibawaliriza okugimutikka ne bamukunguuza oluguudo lwa Jinja Road lwonna. Wabula oluvannyuma asonyiyiddwa era ne bamuyimbula ne yeeyongerayo. Ajje Samuel yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television.